Busingira ddala kwe kuba nti society yaffe ekyayina bias mu kulowooza nti waliwo ebintu ebirina okukolebwa abaami nga tebirina kukolebwa abakyala. Nkati nganze munnamateeka ntuula ku panels ez'enjawulo mu by'amateeka naye era ogenda okulaba ng'oli agamba nti ono ye mukyala aliko yekka. Omukyala yakulembedde okuwolereza ba Honorable Ssegirinya. Omukyala gwe tulengera nga adduka nti okujja Robert Kyagulanyi Center mu Honorable. Omukyala gwe tulaba nti yajja abantu mu makomera. Ekintu ekyo kyandibadde kikolebwa omwami. Omukyala yandibadde atuula mu kitongole kya gavumenti eri emabega ye n'awandiika buwandiisi abaami ne bakola bino eby'okudduka. So tuyina ekizibu ekyo nti abantu abamu balowooza nti engeri gy'obeera omukyala gw'olina kukola bintuntu ebitonotono ebiri awo ye bw'oba nga ddala olina obusobozi obusobola okukola biri okusobola okubeera ng'oyambako. So ekyo kibadde kizibu ky'amaanyi nnyo naye nga tulina okulwana okulaba nga tukitereeza. Ate era n'ekirala tufunye okusoomoozebwa nti interactinze n'abakyala ab'enjawulo ng'omukulembeze. Abakyala bano ne bakuŋŋaanyamu ebirowoozo bingi. Tulinako abakyala abalinako obulemu abatalina budduukiriro buteeketeeke bwe basobola kubeera nga bayambibwamu. So ng'omukulembeze ekyo nkirabye nti ensonga ezifaanana bwe zityo nange ng'omukulembeze nina okulwana nnyo okulaba nti nsikiriza n'okulaba nti abantu bano abali mu kategori ey'enjawulo eriko obulemu basobola okubeera nga nabo bajja ku national plate ate y'abakyala. Kitegeeza nti mu nsonga z'okulwanira eddembe ly'abakyala olina okulwanira omukyala owa bulijjo ataliiko bulemu naye ate olinayo omukyala omulala nga bamusosolola okuba omukyala ate ne bamusosola n'okuba nti aliko n'obulemu. Kati eyo challenge ebadde nnene nnyo okulaba nga nina okubeera nga nange njaddressinga. Leero tutunuulire ebizibu ebikyaluma abakyala ng'okufiira mu ssanya ng'abaana okuvaamu embuto ng'okubeera nti abaana bafuna embuto nga tebanneetuuka naye nga tebalina rehabilitation yonna esobola kubakolebwako. Opportunities ez'okusoma okuba nti nno twetaaga okuba nga twongera okuzigaziya. Abakyala balinako ebifo bye bayiyiza okukoleramu. Kati nganze mu Kampala abakyala bange bangi babadde batundira ku nguudo, babadde bahookinga. Abakyala abali mu mbeera bwetyo nga kati tebalina we bali, abamu bali mu makomera. Tutaddewo nteekateeka ki okulaba nti abakyala abo ekyo kye babadde bateeseteeseewo mu kifo ky'okubasiba tetubasiba busibi wabula tubayamba okwongera okuba nti bakola bukozi era tubajja tutya mu makomera. Tuyinawo ekizibu ky'abakyala ng'olunaku olwaleero abenyigidde mu kubeera nti bali exported mu labor ne bagenda mu nsi z'obuwarabu okubeera nti bakola naye nga bafuniddeyo ebizibu eby'amaanyi naye nga bambi ekibatwala mutima mulungi baagala kukola bafuneko ke basse eriki omumwa naye kaakati n'olaba nga ate bafunidde ebizibu ng'okuluzinga ensigo zaabwe ng'okukozesebwa okutemulwa abamu badda nga baliko n'obulemu. N'olwekyo tulina okutunuulira challenges ezo ne tugamba nti ng'abantu abalina kye tuyinawo okukola abantu abali mu bifo by'obukulembeze ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abakyala n'abantu abalala tukozeewo ki okusobola okulaba ng'omukyala ayongera okuba ng'ali mu position ey'omumaaso. Zisinga ezikuzibwa ng'olw'abakyala zireka nnyo ate omukyala oli yennyini ebweru ne ziteekawo just bano abakyala baluzungu era ogenda ekkola olwaleero nga be batudde eyo. Kakati tugamba nti omukyala oli akola mu katale asookerwako, omukyala oli ali mu gete eri ayina ebizibu n'ekolera gyange byagala bakoleka asobole okuva mu mulimu ogwo anaawulirizibwa atya era lwaki taleetebwa ku mmeeza. So n'olwekyo ffe tugamba nti kino kyekiseera okubeera nga twesikaŋŋana ku mikono ffenna. Omukyala alinako mu mbeera bw'oli tugezeeko okubikka gaapu eyo eri wakati w'abakyala abaliko mu bifo eby'amaanyi n'abakyala bano aba bulijjo. Ate n'ekirala twongere okwencouraginga abaami baffe n'abaana abalenzi okuba nti batuwagira ng'abakyala mu buli kye tukola kubanga tubeetaaga okubeera nga batuyamba okusobola okubeera nga twongera ku ggwanga lya development model gye bawangaza oba gye bagamba bagenda kutandikirako abakazi be nandisosowaza nensookera ku bakazi abalina ensonga naddala abakazi ababonyaabonye n'ekintu eky'amazzi n'okufuuwanga omuliro mu ffumbiro zaabwe nendaba nti abo bo mbajjeeyo maze basecuringa nti ndina akasimbi kembawadde nga kagenda bakyusiza ddala kuba omukazi ne bwe muwa ente emu alizazayo ente endala 10 omukazi komuwa embuzi 2 aliraba nti
embuga ejjudde embuzi bw'omuyaayo enkoko nga 6 ajja kulaba nti enkoko ezo zijjudde ewaka naye abasajja ab'omu kyalo akeera ku makya wamuwadde ente n'agiguza baba n'anywamu amalwa kakati bw'obanga oyagala okukyusa ensi yo abantu omukazi okoze otya omusitudde katawo wenjagala gavumenti etandikire nti omwaka guno 2022 nga tujjukira olunaku lw'abakazi tutandikire ku kifo ekijja omukazi mu bwavu tutandikire ku kifo ekiyamba abakazi bali ababadde bafumbira ku nku nabo bafune ku bubemereze nga bafumbirako wakiri ku briquettes mubayigirize nga bwe tukola briquettes. Ministry of Energy emanye nga bwe bakola briquettes egende mu byalo eyigiriza abakazi wetaga kuyigirizayo abakazi 30 ku buli kyalo buli omu ajja kumanya kukola briquette temuliddayo okulaba abakazi abalwala bino ekifuba lwakubanga smoke avuddeyo mu fumbiro. Development model gye bawangaza oba gye bagamba bagenda kutandikirako abakazi benandisosowaza nensookera ku bakazi abalina ensonga naddala abakazi ababonyaabonye n'ekintu eky'amazzi n'okufuuwanga omuliro mu fumbiro zaabwe nendaba nti abo bo mbajjeeyo maze basecuringa nti ndina akasimbi kemba wadde nga kagenda bakyusiza ddala kuba omukazi ne bwe muwe ente emu alizazayo ente endala 10 omukazi komuwe embuzi 2 aliraba nti embuga ejjudde embuzi bw'omuyaayo enkoko nga 6 ajja kulaba nti enkoko ezo zijjudde ewaka naye abasajja ab'omu kyalo akeera ku makya wamuwadde ente n'agiguza baba n'anywamu amalwa kakati bw'obanga oyagala okukyusa ensi yo abantu omukazi okoze otya omusitudde katawo wenjagala gavumenti etandikire nti omwaka guno 2022 nga tujjukira olunaku lw'abakazi tutandikire ku kifo ekijja omukazi mu bwavu tutandikire ku kifo ekiyamba abakazi bali ababadde bafumbira ku nku nabo bafune ku bubemereze nga bafumbirako wakiri ku briquettes mubayigirize nga bwe tukola briquettes. Ministry of Energy emanye nga bwe bakola briquettes egende mu byalo eyigiriza abakazi wetaga kuyigirizayo abakazi 30 ku buli kyalo buli omu ajja kumanya kukola briquette temuliddayo okulaba abakazi abalwala bino ekifuba lwakubanga smoke avuddeyo mu fumbiro abafuna nnyo embuto era abawala bwe bafuna embuto ne statistics ffe aba civil society oba bebibina byanakyewa ne tujjayo statistics ne tubalaga nti kumpi 5 ku buli 100 ebyabawala mu kyalo bafuna embuto mu myaka ezo 2 Uganda bwe yali mu muggalo kati ekyo ne kitegeeza nti bano abawala bandibadde marginalized era olwakuba embeekulo gavumenti teyalimbi negamba nti nedda n'abawala ab'embuto tubakkiriza bakole batya baddeyo ku ssomero naye ate ne tulungamyawo awo katono ne tugamba nti bali abatalina mbuto banaalaba bano ab'embuto nga bali ku ssomero kijja batawaanya ne tugamba gavumenti erina okuteekawo special program enaakwatiriza ku bano abawala ye basome naye babateerewo special program naye lwaki babateerawo special program kubanga nabo bo bennyini si beebeeyagalira okufuna olubuto baba bafuna olubuto ye weeruli naye olubuto omuntu bw'afuna olubuto lujja ne challenges ezaalwo abamu baagala okusesema abamu owulira ensi ekutamye oluusi owulira nga naawe kennyini teweetegeera kati oli mwana muto teweetegeera ofunye olubuto ate bakutadde mu kibiina osome oluusi biyinza okukulema kati kyeva twali tusaba nti bateekewo special program ey'abawala bano basobole okusoma ng'ate bwe bali kugenda mu maaso n'okuzaala famire we bugambi nti abantu baffe beetaaga kusomesebwa ne bamanya nti omwana omuwala bw'oba tomutunze butunzi wabula naye n'omuwa emikisa egy'enkanankana n'omwana omulenzi eggwanga liba lijja kuganyulwa naawe nga muzadde we ojja kuganyulwa ne community mwawangirira eganyulwemu n'olwekyo tuvumirira ebikolwa byonna ebirimu okubeera ng'omwana omuwala alengezebwa mu ngeri yonna oba alemesebwa okubeera ng'abeera n'eddembe lye ery'obwebange kubanga tukimanyi bulungi nti omukyala asobola okubeera ddala ow'obuvunaanyizibwa eri abantu be ne famire ye. Divorce Act byonna biri clear on what age ne constitution eyaffe semateeka akawaayiro 33 ne 31 egamba nti omuwala ow'emyaka 18 yagwanidde okubeera omukyala
mu Uganda. We wabaawo omuntu yenna kati kano nze nkuutira bukutizi nga munnamateeka. Wabaayo omuntu yenna amanyi nti muwala we baamuwasa nga tanaba kuweza myaka 18 mujjeeyo tubamanyi. Kubanga aba bazadde baakolera ddala bazza omusango wano mu Uganda. Ate ogwo omusango guleetebwa gavumenti ku muzadde. Era twetaaga tulabe ng'abo abantu abamu batirimbuddwa. Baba tebaatirimbuddwa tukwatibweko betukutteko nga ye evidence ku balala okulema kumala gakwata abaana b'abawala bwe batyo. Obubaka bwange eri abakyala bonna olunaku olwaleero ngamba nti buli mukyala w'oli osobola okubeera ow'amaanyi era ow'omugaso eri abo abantu bonna abakwetoolodde nga tebaawuddwamu oba baami oba bakyala. Omwana omuwala ali eyo nkugamba nti obeera focused, osobola okusettinga targets no working towards your targets n'osobola okubeera nga otuukiriza ebigendererwa byo. Abakyala njagala tukitwala abaana abawala tetulina kukozesa mibiri gyaffe ne tulowooza nti bwe tunakozesa emibiri gyaffe tugenda okufuna byonna bye twagala. Kakati oba oyagala okusukkulumako olina okubeera nga teweesiga mubiri gwo wabula nga weesiga obwongo bwo n'emikisa egy'enjawulo egikwetoolodde okusobola okubeera ow'omugaso eri eggwanga.